nnyo mwebadde ddala. Kamala byonna alamusa. Nteekateeka y'okunyikiza kaweefube wa Mwanyi terimba, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alambudde abalimi baz'e Butambala n'okukubiriza abatannaba kuzirima basitukiremu n'ekigendererwa ky'okugoba obwavu. Ono atandikidde ku kyalo Kajjoolo mu ggombolola y'e Budde n'alambula emmwanyi z'omulimi Winifred Namyalo. Namyalo abuulidde Katikkiro engeri emmwanyi gye zimuyambye okulabirira famire ye. Tuweerera abaana baffe okusobola okusomera amasomero amalungi. Tufuna emisomo okuva mu bibiina ebyenjawulo nga World Vision. Ne tufuna emisomo okuva mu ggombolola egy'omulimisa egy'okulima emmwanyi nga bwe kiri nti emmwanyi terimba era nga bw'otukubiriza ssebo w'ekitiibwa. Katikkiro Mayiga asinzidde wano n'ategeeza nti musanyufu okulaba ng'abakyala basukiramu okulima ekirime ky'emmwanyi olw'emigaso enfofoolo. Emmwanyi z'onoolima ng'oli wekka tojja kufuna magezi kuzifunamu kisingira ddala bulungi. Awo nno kinkoze bulungi nti wano wensookedde omukyala ye nannyini nnimiro, omwami bali wamu, ekibiina eky'obwegassi nakyo weekiri, obubonero bulaga nti Butambala atambula dda ku ntikko. Kyetuva twagala abakyala beenyigire mu kaweefube ono w'okulima emmwanyi. Oluvudde wano, Katikkiro agenze ku nnimiro ya John Ssentongo ku kyalo Kabula era n'alambula omusiri gw'emmwanyi. Ono ayogedde engeri gye yatandika okulima emmwanyi ne waatuuse kati. Nito bukutani imani tabala nizo mu bukutani nsibamu entangawuzi. Nazijja mu okulanga zikyuse. Ninziramu ninsawo go baza tezinakuba ku state ya kati. Amalo zisawo go kulidi. Babu nali manyi. Kikindi konchi manyi. Yajo mu yagamba Bible. Manyi kyenjagala ne Katonda kyayagala. Yeyongera maaso. Olabo bw'omugonga kusewa. Katikkiro wanaasabye abalimi okwettanira ennima ey'omulembe okusobola okufuna ekiwera. Mirundi mingi bwe tuba mu byalo nga bwe byakolebwa ku Michwa, bwe byakolebwa ku Miteesa ne ku Mulembe Omutebi, abantu bangi bwe batyo be baba, naye ensi ekyuse. Twagala muje mu mulembe guno Omutebi okulimisa ebyuma, okufukirira. Oluvannyuma Katikkiro atuuseeko ne ku kisaawe Gombe awabadde wakuŋŋaanidde Namungi w'omuntu era ayaniriziddwa mu mizira. Ababaka b'omu kitundu okuli Muhammad Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda basiimye Katikkiro olw'eddoboozi ng'akubiriza abantu okulima emmwanyi ne bamuloopera ekitunda ttaka ekikyeriisa enkuuli e Butambala. Okucelebratinga Katikkiro okujja wano nange kambeeyo kembakolera eno emmwanyi buli anaagisimba ajja gituuma Charles Peter Mayiga Katikkiro w'ekyasa. Ngenda kuzisosolamu sizoni 2. Sizoni eno eriko ey'enkuba etonnya buli ggombolola. Ngenda kugaba emmwanyi, nze ngenda ozisasula buli ggombolola nga oyita mu baami ba Kabaka mweteeketeeke muzikime e Bugoye. Bagita Peter Maki. Olw'okuba tuli kumpi ne Kampala, abantu bangi batunze n'ettaka lyaffe. Tuli ku Bugujuguju wano wali eggombe Buguju, ekibibi Buguju, ekalamba gy'ova Buguju, abantu bakyalina ttaka lyawamu. Saba Katonda atukwatireko tufune ekirime kye bayita eky'omuwendo ogwa waggulu kiyamba abantu baffe okuva mu bwavu. Obwavu bwa ddala butulumira ddala
n'abaami amaka bagalekera abakyala okugalabirira. Amaka gatumenya otugambirako ku baami baddeeka abakyala baabwe tubalinze. Emirembe gy'akalwa kibeere nammwe. Katambala omwami w'essaza minisita w'ebyobulimi mu Bwakabaka Hajji Amis Kakomo boogedde engeri mmwanyi gye zikyusizaamu embeera y'Abannabutambala. Kabaka bw'akutuma omulimu togunyumya na bigambo. Nendowooza ebikola byanyumiza dda ne bwe sinyumya. Omugendo gwa mmwanyi terimba gutusobozesezza okukyusa embeera y'abantu abawangalira mu Buganda era ebyenfuna birinnye mu bitundu bya Buganda ebirima emmwanyi. Bannabyabufuzi okubadde ssentebe wa disitulikiti Rashida Nambowa ne RDC nabo basiimye Katikkiro olw'enteekateeka ya mmwanyi terimba. Tife ab'e-Butambala ekyemmwanyi tukikutte bulungi era tukusuubiza nti tugenda mu maaso. Tukwebaza obuweereza bwonna n'okusingira ddala ebigambo by'ogamba bannabuganda ne bannayuganda. Tukwebaza message z'otuwa oluyamba gavumenti okubeera nga etuusa obuweereza mu bantu. Katikkiro Mayiga bw'ati asiimye ababaka ba Paalamenti naddala abava mu Buganda olw'okuwagira ekiteeso ky'obutajjaawo ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority mu nteekateeka y'okugatta ebitongole bya gavumenti ebikola emirimu egifaanana. Sooka yakwebaza ba MP okutaasa Uganda Coffee Development Authority. Muhammad Muwanga Kivumbi namumanya kuva dda nnyo tukuze ffenna emmenga awo. Era nze omubaka bw'akola ekiyamba abantu mwagala nnyo. Mwakola bulungi okumulonda omusajja ono. Twagala ababaka abakola ebigasa abantu, abalwanirira abantu ekibayamba. Simanyi oba banaga neeyingiza mu byobufuzi. RDC ojagamba neeyingiza mu byobufuzi. Kaakati oba RDC oba akyogera oba takyogera, nze ono muto wange mumanyi era mwesiga. Naye siri mu byabufuzi, ndi mu bintu ebiyamba abantu. Enteekateeka ya mmwanyi terimba yatandikibwawo Katikkiro Mayiga evuddemu ebibala ng'abantu beeyongedde okuzirima olw'okuwuliriza eddoboozi eriva embuga. Nze Andrew Sebbira mu disitulikiti y'e Butambala.